Good afternoon, everyone watching us. This is Savior TV. Thank you for tuning to it. We are here with our favorite program called Program of the Week with our beloved teacher, Mr. Mwesije Benson. Today is going to be sharing to us how he became such an influential man, how he has become successful, and what inspired him to be of this career he is today. Our esteemed guests, you are welcome. Thank you so much. First of all, I want to take the opportunity to send greetings to whoever is watching us, and what I can assure them that they should get seated, call friends, and watch this program because it is going to be very important and very beneficial to the youth and to everyone. Okay, that is our esteemed guest that we have here. Please tune in, relax, and hear what he has to say. The strategies he used to be such a successful man, what inspired him, because we know that everyone nowadays is abusing being a teacher. They're saying they get low salary and whatsoever. So he's going to be sharing with us what made him to be such a person he is today. So, our guest, Yes. what inspired you, first of all, to be a teacher? Actually, it was a long journey Yes. and it was a hard decision to make. Oh, yes. Get it. I started becoming a teacher Hmm. right from I think senior one. Oh, Senior one. That's when I started being a teacher. And when I say being a teacher, that was in the form of discussing for others. hmm. So whenever the teacher could leave the assignment, Yes. all my fellow students could wish me to discuss. But when I reached the senior three, I sat down Hmm. and there was something I tried to make. For me, I call it discovering your purpose. Yes. You Yes. know, teaching is a profession Hmm. and at the same time is a job. Yes. And with professionals and jobs, we are not just inspired, Yes. but it is all about realizing, sitting down, and discover your purpose. Yes. Something you can do better with a lot of love. So when I was in senior two, I sat down and I started making self evaluation, self discovery. Yeah. I wanted to know myself. Actually, where do I have strength and what can I do better? Yes, I had wanted to ask you that potential. Did you feel that potential of Act- becoming a teacher? Actually, Yes. whenever I could discuss, I could see all the students understanding Hey. what I'm So discussing. that drove into your mind that really this was your purpose to be a Exactly. teacher. So I realized that Mm. probably I can be a good teacher. Yes. So I decided to start discussing gradually for the students. And finally, it was very difficult for me to decide Yeah. because actually, when I was still studying, I could perform very well in all subjects. Oh. We could offer 10 subjects, but I could perform very well. So you never had like this weakness. You would have even studied history. No soma history ne tukulabanga kati Luganda biki. Eh. Because actually, my best subject was commerce. Hmm. But when I tried to analyze Yes. the trend we are taking or the trend we are in, I realized that I must make a selection from sciences. Yes. Kimanyi oba Hmm. ofuna. Nkufuna. Kakati nga kitegeeza ki nti Hmm. I had biology, physics, chemistry, mathematics. Yes. When I know okulonda, actually I had to select from these subjects. Hmm. Kakati, why do I decided actually why is it that I decided to go with the chemistry? Hey. One, Chemistry. when you look at chemistry, one as a teacher,
chemistry teachers are very few. Ebo batono ddala. And being very few, not all teachers can handle students or can teach students and pass. So my intention was to become a chemistry teacher, then teach student and pass. Nga kitegeeza ki? Nti abasomesa chemistry bangi naye ate abaana tebayiga chemistry. Naye basinga kuga nti ezo subject za science nzibu nnyo, abaana tebazisobola, zeetaaga obudde bungi. Gwe wakikola otya okukimaintaininga n'obeera nga oli kyoli leero kati? There is what we call stereotype. Stereotype kyekintu nga abantu bakyogera naye nga si kyekituufu. It is like a belief abantu kye bakkiririzaamu, ng'abantu bakikiririzaamu naye nga si kituufu. That's why tugamba nti all people are products of their belief. Nti gwe ky'okkiririzaamu ky'ofuuka. So now kali abantu bwe bagamba nti chemistry muzibu ate nze nga mukola. That's why I decided to be a chemistry to solve that problem. People were saying chemistry muzibu naye nga ate nze nina ability esomesa abantu ne bakola ki ne bayita. So I decided to be a chemistry teacher such that I can handle student and pass. Nzijewo kiri mu region abantu kye bagamba nti chemistry muzibu. Era I started teaching around 2019. Banganga gwanvu. 2019. And in 2019 abaana be natuuza abaasooka okutuula, they were the best. Ekibuga kya Nkwanzi n'ebitundu ebiriraanyeewo. And in Uganda probably we were in the best 50. Ninga ba mu kibuga. So kati nengeyininga momentum. That confidence nti okyasobola okiteeka maaso. Kati this year 2019 ng'abaana bamaze okuyita, that's where I got a name, teacher content. Kubanga amagezi go wali ogayina. Obadde omanyi gye lyava? Nanti bulijjo neebuuza ne ŋŋamba omusajja bamuyita content erinnya yalijjawa. Yes. Nasomesa abayizi. Actually, bwe namaliriza, because tuddeyoko emabega, nze bwe namaliriza bwe nali mu form 2 nenkola decision nti ngenda fuuka omusomesa. Bwe namaliriza senior 4, senior 4 najimala ku save ya wano. Bwe namaliriza senior 4 nengenda mu senior 6 nenkola BCA. Kati BCA, that is biology, chemistry, agriculture. Naye ate nali nsoose kola BCM gye nasooka okukola. Kati ate ka M wakiko wavaayo okajjako otya n'ogenda mu BCA? Ako katugambe. Mu senior 4, I was actually among the best 5 students in mathematics here. Yes. Because I had a D1. Oh. And when I say I was the best, kisigala kikola. I had a D1 of mathematics. Yes. At the same time, I had a D2 of agriculture. Nze yasinga mu kiboga. Agriculture. What happened? When I agenda mu senior 5, yes, and senior 5, I was doing BCM. Nenfuna omulimu nga ndi musomesa. I was in senior 5. Naye ngo okola ofuna sente. Exactly. So what happened? Kati bwe natandika okusomesa agriculture nga nkola BCM, nga time etuuka nga ninova ku ssomero abannange basoma nengenda nensomesa naye nga nsomesa ki agriculture. But I was doing BCM. Ekitegeeza kati n'osalawo n'ogamba let me focus. Kati nenesanga nga whenever I could teach agriculture, ate ngeno ninawo mathematics nga kimpa obuzibu. Nengamba let me leave mathematics ngende mu ki? Agriculture. Yes. Kakati
mala ogenda mathematics ne musuula Mm. ne ngenda ne ntandika okusomesa. Yes. So I was a student at Xavier High School at the same time nga nina essomero lye sijja kwogera nga wondi muki nga ndi essomero sijja lyogera kuba gyeriri kiyinza obutalabika bulungi. I was an agriculture teacher there. Kakati maliriza A-level. That was senior 6. Yes. But remember nga nakoze that decision nti nga kyo wakitadde ku table tewakisobola kukyusa nga terikisobola tewafunamu kalowoozo oba kugamba nti nkoze BCA nkoze BCM can't I change nfuuke nga doctor kubanga bo obalaba buli omu aba admiring naye becoming a teacher. Actually waliwo kye nasoose nakyo nti understanding your purpose. Yes. Kino kigenda kola kati abatulaba kino njagala kikole mu bintu byonna abantu professionals zonna. Yes. Bwe tugamba oba olina okutuula n'omanya nti purpose ya ki kyensobola okukola obulungi. You cannot succeed ng'okola ekyo ekitali kituufu nga etali purpose yo. Yes. When we say success abantu abasinga balaba kulaba batunulya kufuna ssente. Naye ate osobola okuba nga olina kyokola n'ofunamu ne ssente n'ogagawala naye nga you are not successful. Yes. Omuntu okubeera successful kwe kukola ekyo kyasinga okumanya era n'akikola buki n'akikola bulungi n'awulira ng'akyeyagaliramu. So when I completed the Form 6 nenda mu vacation, since I had made a decision nti ngenda beera musomesa, I spent the vacation nga nkola notes, nga mpandiika notes ng'okimanyi bw'odderayo nenziwandiika nenzisoma nenzitegeera bulungi. So ebibuuzo nga tebinadda zaako kati kya instinct ko kaali munda. Yes. So ng'ebibuuzo tebinadda nze ne ntandika okusomesa. Nasomesanga amasomero galinga amasomero nga 6 muno mu kibuga nga nziruka nengenda eri nsomesa naye nga abayizi bakola ki babitegeera. Kati ebiseera ebyo nali sigenda na kitabo mu kiraasi. It was new old curriculum. Kakati ng'olwaki ebintu byali ku mutwe nnyo. Naye maliriza senior 6 sajjirawo ku Xavier. Nze nali mwana muto naye nga ndowooza nnyo. Why? Nti nalaba Xavier lyali ssomero olwedde nga likuze. Buli omu nga kuganga buli omu asuubira nti students can pass there. That passing at Xavier is automatic. Yes, nengamba nina okugenda mu masomero agatandika nkole erinnya. Okola erinnya obalage eddala. Nengenda mu masomero simanyi essomero erimu nasomesa amasomero mangi naye ngenda kujjayo kolimu lyemmanyi nti ekijja kwayisa bubi wazi Katoma nensomesa abaana mu class mwali mwandoza abaana 205 nensomesa abaana nasomesa abaana 17 ne bafuna credit 3 abaddako ne bafuna credit 4 nga teri agudde. Amawulire ne gatambula at school. Yes. Essomero bwe liti waliyo omusomesa kakati Xavier we yategeera nti omwana owaffe gwe twasomesa ate ali mukola wonders. Kakati nenzija ku Xavier netandika okusomesa era omwaka gwe nagambye 2019 abaana ne mbasomesa baayita bulungi. Be basinga okuyita muno up to now. Ebibuuzo bwe bifuluma ku Xavier High School abaana be babasinze mu chemistry. Era ku Xavier nze mwensomesa. Yes. Wanga ndi musomesa wa chemistry kati ku Xavier and the same time the deputy head teacher. Tewaliyo nti this is the sciences, this is what. Wanga abaana basinga kuyita even chemistry than any other subject. Nimbye gwe singa yita ki? Chemistry. Of course, chemistry. Kakati. Yes. Ndowooza weewo. Kati wandyagadde okugamba abantu abatulaba migaso ki egiri mu chemistry balekerawo kumwevuma kugamba ate
chemistry abasinga bekwasa nnyo arts negamba chemistry muzibu biki batutiisa. Kiki kyowanditugambye ku migaso gya chemistry kukyolabye? Emigaso mingi naye ngenda kuwaayo omugaso gumu ogwetoololerwako bintu byonna. Waliwo ebintu bibiri. One, tuyina be bayita ba job creators. Yes. Job creators. Then tuyina ne be bayita job seekers. Abaginoonya. Yes. Job creators be bantu abeetandikirawo emirimu n'agwekolera. Job seekers be bantu abasoma okunoonya emirimu. Kakati oluusi bindinga up ng'oluusi tagufunye. Yes. Kati chemistry ye subject nga yo omwana bw'agisoma n'atuuka ku university level. Yes. Nga byabadde asoma abitegeera. Naddala ng'omusomesa amusomeseza ye teacher content. Omwana ono tuba tumutraininga to become a job creator. Newankubadde abamu aba alina knowledge yeetandikirawo emirimu gye yajja mu chemistry naye that fear n'emulemesa okubaako kyakola kyatandika. Oba actually my point is nti chemistry as a subject can create job, actually produces job creators than job seekers. Nti ate mu world gye tulimu abantu bandibadde basoma kwetandikirawo mirimu so kuginoonya, kubanga abantu ba Uganda ebiseera ebisinga babonyaabonye bafunye ebizibu lwakino, kubanga basoma nabeera ne degrees naye ng'anoonya bunoonya mirimu naye nga tagira teyagwetondera. Mulimu subject z'osoma nga ne courses z'osoma nga ogenda kunoonya bunoonya mulimu. Yes. Naye nga kizibu okwetandikirawo. So chemistry mulungi nnyo nti ezo ezimu ku subject ezikuyamba okwetandikirawo emirimu so si kuginoonya. Then too bw'otunuulira there is what we call day to day life problems. Nti chemistry omwana tuba generic skills omwana zafuna ng'asoma chemistry zimuyamba okusolvinga ebizibu by'asanga mu mbeera ez'obulamu. Then too bw'otunuulira chemistry is a science subject. Omwana singa aba tutunule in terms of professionalism. Yes. Omwana bw'aba ng'asazeewo kubanga alina professional gy'asoma ogenda okutunula nti chemistry yeetolererwako ebintu bingi. Pharmacy, doctor, nurses, midwife. Omwana ng'aba asomye chemistry. So I chose chemistry, the one ng'oggyeko kiri kye nagambye nti abantu baali balowooza muzibu nenzija musolvinge. So nze nalonda chemistry ng'abaana bamuyita ate ekyokubiri nga considerinze biri ebintu nti chemistry atraining aba job creators and job seekers. Kati twandiyagadde otugamba kituufu oli musomesa oli successful naye gwe biki by'osanze nga bikunyigiriza awamu oba nawulala, the challenges that you have come across among students oba even yourself as you? As in teaching profession or as in teaching chemistry? As a teacher at all in your profession. At one challenge eri mu teaching as a profession nti abantu community mwe tuva people think that teaching is over. Actually those people have failed. Those people who do not have option. Yes. Balina ogenda mu teaching. Yes. Kati perspective eyo abantu gye balina mu byalo etukoseza nnyo ng'abasomesa because oba osomesa omwana naye ng'omwana alaba tuganga teri mwana ayagala beera muki ayagala beera musomesa okitegeera nti secondly ogenda okwesanga abaana olw'okuba bajja bayina perspective eri nti kati ndi ku side ya chemistry. Yes. Nti mulimu omwana ajja ng'ali mu senior 1 naye nga yamanyi chemistry muzibu.
kubanga alina gye yakijja first day nga ye n'akugamba nti chemistry muzibu. So kati tusanze obuzibu bunene as the teachers of chemistry nti already society yamubrandingako nti muzibu. That's why kati challenge ebadde y'amaanyi nnyo. Then when it comes to chemistry kati ku level eya A level nti challenge gye tusanze nti abaana very much nti chemistry nkugambye nti mwangu naye si buli omu nti amusobola. Kikiri kye nagambye nti buli omu alina kye bayita strength, alina kye bayita weaknesses. Mulimu abaana nga chemistry ne bw'omusomesa otya amulema okumutegeera oba n'amuyita naye nga teyamutegeera. The two things are totally different. Okumuyita naye nga tomutegedde. Kati abaana bagenda ne bamuyita wano ku O level. Kati batuuka ku A level ne bakola subject ya chemistry nga tebagisobola na kugisobola nga tamutegeera. Naye nga challenge evaawa nti abaana bano balina bazadde baabwe, they have their parents. Kati omwana ogenda ne wesanga ng'omwana omuzadde ayagala nnyo chemistry okusinga omwana amupressurizinga n'okumupressurizinga. Waliwo omuzadde omu yajja n'ansanga mu office n'aŋŋamba nti deputy onompa PCB. Kwanze n'akuwa PCB oze kusoma nti omwana wange kati omwana ali luda nti omwana ali waka. Kitegeeza nti abaana bano naye ng'omwana ye yali ayagala Hege, maama ayagala PCB. Kati omwana ne yeesanga ebintu bimulemye lwa pressure ya muzadde. The problem there is a pressure to students from the parents. Kati eyo tugisanze nnyo problem mu teaching. Then still mu teaching society problem endala eri mu teaching. Society eno giraba nawankwadde bagamba nti abasomesa don't have money. Naye ate ako webaleka koonako. And it is true. Kyo kituufu. It is true we don't have money. Nti buliddeko kwe. Naye nga ki ekituleetedde okuba nga tetulina ssente. Professionals ezimu osanga omuntu nga musawo naye ng'asobola ogenda mu community n'akuba bulooka ze. Osanga omuntu nga wa professional ndala ng'agenda mu community n'atema amanda naye abantu nga tebamufaako. Naye kakati for the case of teachers bakusanga nga oli ku side hustle oba gye tuyita income, oli n'akusanga nga oli mu kutema amanda. Agamba teacher content, teacher yali okutema amanda. Kyokka waliyo doctor ayina degree oba afuna ne sente empitirivu nti teacher content ali mu bulooka. Kakati nti they are saying we are poor. Nadde bituleetera okubeera poor be babireeta nti batuteekako ekikomereezo teacher cannot do this. Omusomesa. Naye nze what can I tell you that my fellow teachers, nze ebyo nabigaana. Era nze nkola buli mulimu. Eno ogwayo n'eri ogwayo profession. Era bw'onsanga otera okunsanga nga nyambadde bibuutusi ntaddemu ebigoye ebitategeerekeka mpa nina gye nva. Naye ate bw'obanga as a teacher kati kino however much nti njogera ku basomesa naye kino kigende ne ku balala. Bw'obanga olina professional gye wasoma nga bakukozesa gye tuyita side hustle olina kubanga weekozesa. Mu professional gye wasoma you are an employee. Eri mu side hustle you must be an employer. Bwenva wano bw'onsanga bwengenda mu bulooka ziba zange nga nabenkozesa. Bwengenda mu manda ziba gabagaye nga nina benkozesa. Am an employer somewhere. Ate n'oluusi oba torirayinga wantu wamu. Exactly. So what I can say oba my request to the society abasomesa baleme bateekako ekikomera. Bo balina kukola kino. So although oyina by'osanze mu busomesa
ne ba student olina boolaba nga bafeesinga. Kiki gwe ky'osinga okwagala ku busomesa? Kyensinga okwagala ku busomesa? Yes. Naye bingi. Ekisooka bw'otunuulira nze kati nga bwe nagambye nti I consider myself to be among the most successful teachers. Ate era oli successful. Kakati success sigitunuulira nti ebintu byenkoze mu busomesa kubanga mbiyina kubanga omanyiyo mbiyina ebintu byenkoze mbiyina ebintu ebikalu. I have invested, I have made money, I'm earning, nsomesa ku ssomero buli omu lye yandyegombye okubanga Xavier High School Kiboga. Ate nze sikomye kulisomesaako naye nga I'm even the deputy head teacher. Omanyi kyekitegeeza ate n'abaana balina woba pushinze forward. Exactly ku myaka emito. Naye ebyo byonna byenjogeddeko that is not being successful. Newankubadde nti abantu abasinga ebyo bye bayita oliba omugamba nti mu mulimu gw'okola, when you talk about the success of the person batunuulira ssente nti ofunye ssente meka. No, ebizimbe bimeka bwe bityo. So when I say I am the most oba I'm among the most successful teachers, ntunuulira ebintu bino wamanga. Papasi yange naye no kizulanga my purpose is to teach. Kakati bwe ntunulira nti among the most successful teacher, ntunuulira ebintu omusomesa by'alina okukola bikoze as a teacher. One, nsomeseza abayizi ne bayita. So of recent ekisembyeyo mu new curriculum mu Uganda yonna abayizi ba chemistry baali 207 mu masomero emitwalo 2 oba nega abaatuula. So baali 207. Kitegeeza okuyisa abaana nkikoze. Ekyokubiri, ng'omusomesa tulina kye tuyita discipline side of it mu busomesa, nti ngezezaako okuimpactinga discipline, ngezezaako okwagazisa abayizi obusomesa ku staff kuno sofa. Ninako ndowooza okuva mu bayizi be nasomesa mu 20 even be nasomesa mu 2019 they are here. Osegeera nti abamu bali ku campus nga nenga bali bwe basomesa nti kitegeeza wabaagaza. Exactly. Bakiraba. Very good. Nti bwe ngenda mu staff room nti nenda babasomesa nga batudde nga mulimu abasomesa 5-6 bensomeseza nze ngamba am now successful. Obulira ddala olina kyokoze. Bwe ntunula bwe ngenda mu main hospital nengenda mu clinic ezitwetoolodde wano ogenda ne weesanga nga wali abaana be nasomesa. Kitegeeza being a teacher, my role as a teacher has helped me to put an impact, to contribute to the development of the surrounding society. Kitegeeza nti gwe wekka naye exactly. Kiba kitegeeza nti being a teacher sinze akifunyeemu nzeka ng'omuntu. Kyekiki kye nagambye nti bw'ozimba enju n'ogula amataka n'okola ki, gwe afunye mu busomesa, you are not successful. Kubanga success y'omuntu gitunuulira society ogigasiza otya. Kubanga era buli omu kyetulwanako kati. Abantu abakwetoolodde bakufunyeemu batya. So bwe mbalabalamu ndaba nga abantu banfunyeemu. That's as a teacher. That's why I'm saying I'm among the most successful teachers. Banaye tweyanziza nnyo olwako k'otugambye. Kati njagala ogambe ku ba viewers baffe the advice gy'osobola obbawa of not despising obusomesa oba n'okulonda career choice, kubanga oyogedde ku kintu purpose. So babuulireko. So sigenda kwesiba nnyo generally ku busomesa kubanga ddala abantu abatulaba, those people watching us, they are not generally teachers oba abaana nti baagala fuuka basomesa. Nenjagala tutunuulira omwo kubanga nze obusomesa mbweyagaliramu era buli omu gwandaba agamba kasajja ako keeyagala. Era n'abaana be bandabaga
I want kati mbadde wali abaana ba senior wano ne bagamba teacher which subject do you teach konze chemistry akamudde I want to be a chemistry teacher kakati kiba kitegeeza njagala ntunuulira omuntu njagala kwogera oli omuntu atayagala fuuka musomesa naye ng'alina kyayagala ofuuka. So now bwe tubeera nga tukyali bavubuka tugezaako okukola ebintu ebingi n'osanga omuntu n'agezaako okusomesa n'agezaako okubaako kyakola so ebintu bingi naye nga byonna bifeyiringa ate bigenda kusigala nga bifeyiringa you will remain a failure not until you realize your purpose. Nti purpose kitegeeza nti nkyogeddeko nnyo purpose nti bw'oba olina ebintu by'oyagala okukola olina sooka n'otuula n'ogamba kikyensobola kikyenyinza okukola with ease obusobozi bwange buli luddawa n'okirializinga. So nti abantu abasinga bakola kye baagala naye si ekyo kye basobola. Ate singa okola ekyo ky'oyagala you cannot succeed. Tegeeza olina kukola ekiri mu busobozi bwo tokaka mbeera. Ate bw'omaliriza kati ogenda kuŋŋa nti ky'oyagala bw'omala omanya kiri ekiri mu busobozi bwo ate kyagale because kiri yadde okyagala naye nga tokisobola sooka ozuule ky'osobola ate okole ki okyagale. kubanga whenever you do something you don't love you cannot succeed. Ekintu olina kubanga okola ki ng'okyagala. Lwaki abaana baali bagwa subject sciences nga osanga omusomesa ne kati subject ezimu bazigwa omusomesa ng'asomesa subject naye nga naye tajagala yagendayo lwannaakola ntya oluusi obatyo. So kati omuntu atulaba bw'oba nga oyina load oyina ekkubo ly'oyagala okukwata sooka weebuuze osobola ki exactly ki ky'oyinza okukola society ne benefiti nga naawe obenefitinga. Bw'omala okukizuula kyagale. Bw'omala okukyagala kola kye bayita goal setting. Ebigendererwa byo mu ekyo ky'ogenda okukola oba ky'osazeewo okukola bigendererwa ki. Tomala gadduka. Set a goal. Sooka omanye ddala. Otera okulaba emisinde bano abaana baba badduka omwana ngadduka n'akwata akati n'adduka n'akawooli n'oli n'adduka n'akawooli kitegeeza nti omuntu aba alaba gy'akola ki gy'alaga. That is goal being goal actually. Kati bw'osetinga goal eno eba yeekola ki yeekuvuga yekudrivinga. Kakati kiringa bw'olaba ekisaawe balamu singa abasambi b'omupiira baali bagenda mu kisaawe ne batandika osamba naye nga tewaliiwo goolo sayidi n'eno nga tewaliiyo goolo bandibadde bazaawa. Naye mu kisaawe eri wabeerayo goolo n'eno nga waliyo goolo ekitegeeza omanyi gy'olaga omupiira exactly. Nti bw'omaliriza okubaako settinga goal ogambe nti ŋŋenda kukola kino naye ebigendererwa byange bye bino. Bw'omaliriza ng'omaze okusetinga goal tuyina kye tuyita time bound. Kati time bound ey'omulimu gwonna gw'okola omulimu gw'okola guwe obudde guwe emyaka. Nti ŋŋenda kusomesa naye mu busomesa ŋŋenda malamu emyaka bwe giti. Mu busomesa bakukozesa nti mu busomesa ŋŋenda kumalamu emyaka bwe giti. Emyaka gino ate gigoberere making sure nti kakati bw'oba wasetinze nti ŋŋenda kumalamu emyaka 5 emyaka 5 gitandika ogumu bwe guvaako n'osigaza eno gamba nsigazaayo emyaka 4 n'otandika okubeera serious. Ne singa teweewa budde bw'ogenda kumala mu mulimu guno ogenda kukola
nga toyina kigendererwa nga bwe tugamba omuntu omu yagamba nti studying without actually nti doing a job without a goal is like a bird without wings because it cannot go anywhere. Oshege kakati nti bw'omala okusettinga goal wakola kye bayita time frame oba time bound nti ngenda kumala mu mulimu guno ebbanga bweriti naye ng'oli mu mulimu guno tuyina kye tuyita learn, unlearn and relearn. Learn kwe kuyiga, unlearn kwe tukiyite tutya, unlearn kwe kubanga ekintu wabadde okiyize naye n'okivaako, then relearn kwe kuddamu n'okola ki n'okiyiga. Kikyentegeeza nti bw'obanga olina omulimu gwonna gw'okola kkiriza fuba okulaba ng'oyiga, noonya okuyiga, noonya okumanya. Ate bw'obanga olina ky'otegedde mu kaseera kano ne wayitawo ennaku 2-3 ne wayitawo omwaka nga bakugamba ekyo no kyakyuse, kola unlearn oddemu oyiga ekyo ekiriwo kati. Ngenda kugezesa nti new curriculum bwe yajja, twalina already curriculum. Some teachers were reluctant. New curriculum yatwala stages zino. Yatandikira mu denial, acceptance and implementation. N'ekintu ekirala kyonna ekijja mu mulimu omulala gwonna kitwala mitendera gye. Ekintu bwe kiba nga kipya abantu batandikira mu denial ate kijja soboka ekyo ajja kiza kijja kuddayo. Kati bagenda olaba nga kiremeddewo ne bagenda mu acceptance ne bagamba nti kaakati kirabika kizze nno tugenda kigumira ne bagenda mu implementation. Kaakati bwe bagenda mu implementation, kati bw'otuuka mu implementation gwoba bulungi, naye some teachers balemera mu denial. Kati bwe balemera mu denial tebasobola kuyiga era kati bo ne babeera phased out. Abaayiga by the way nze omu ku ba curriculum trainers ab'omu kibuga muno, era curriculum nagiwa obudde traininga abasomesa, traininga abaana, traininga buli ayagadde ogitegeera, n'abazadde otera okundaba nga asomesa abazadde wano. So mu mulimu gwonna gw'okola point ebadde nti you embrace learning, unlearning and relearn. Then bw'omalirizaawo mu mulimu gwe nnyini gw'okola sooka ozuule weakness zo mu ekyo ky'okola. Weakness zo ziri ludda wa, then ne strength yo. Kikyosobola mu ogwo omulimu gwe nnyini gw'okola tosobola kumanya byonna, tosobola manya ate tosobola, oyina kuba oyina by'osobola ennyo, oyina ne by'otasobola. Kati bitegeera omanye weakness yange eri wano, then ne kino kiri wano. Then bw'omalirizaawo nga byonna biwedde mu mulimu gwonna gw'okola, be disciplined. Z'empisa bambi tuzeetaaga. Oba oli muyizi, oba oli ki, mu buli kintu kyonna oyina beera disciplined, nga weeyisa bulungi eri bakama abo, abakozi b'okolagana nabo. Abantu abasinga bw'alaba ng'alina kino ate alina kino, discipline batera okugidespisinga. Kati bw'omaliriza okubeera under discipline, waliwo akatabo bakayita 48 laws of power. 48 laws of power, etteeka number 1 ligamba never outshine your master. Onfunye bulungi. Kati etteeka lino liremeseza abantu bangi okubaako ne we batuuka. Kubanga nti buli mulimu gwonna gwe tukola wabaawo omuntu akusupervisinga. Kati abantu abasinga, kati nga bw'ondaba nti nze ndi mwana muto wano, era bw'otunula ku CV abasomesa abasinga bonna bansomesa, naye am the deputy. Kitegeeza omusomesa yenna abaaganye okutwala oba aganye okubeera under my supervision, ayinza okusanga obuzibu.
otegeera kiki kye bagamba nti never outshine your master. Kakati ate nange singa nemererwa okufollowinga instructions and the guidance from the head teacher and the director, kiba kitegeeza nti nange mba nsobola osanga obuzibu. Nti then n'ekirala kati buli awantu we tukolera oba abantu we bakolera tulina titles ze tufuna. Nze nakugambye ndi deputy naye ate omuntu watulaba kati alina title gy'ayina. Ayinza okuba supervisor oba kyekirala kyonna. Kakati nti title ezo ziggwawo naye omanyi ekitagwawo, the way you treat those people under you. Nti bo kuga titles zigenda kuggwawo naye abantu tebasobola kwerabira engeri gye wabayisaamu. Ekitegeeza baba bajjukira nti gundi ono yadde yali mu kifo kino naye alina engeri gye yali yakisobola. Yes, kubanga lwaki ngambye nti engeri gy'otreatingamu abantu nti institution mwe tukolera, today you are there, tomorrow you're not there. You are not. Yes. Actually ku point eyo nyini kubanga nze ngamba bakola ki batulaba nti olunaku lw'ofunye omulimu actually lwe lunaku lw'olina otandika olowooza okuva ku mulimu ogwo kubanga anything can happen. Olunaku lw'olina bw'obanga oli mu kupulaninga ng'ofunye omulimu you must start with the end in mind. Olina okutunuula obulamu life after the job you have. So nti abantu abatulaba emirimu kati kyengezaako okubalaga nsoose nembalaga butya bw'osobola okukola decision ki ky'ogenda okukola, then nembalaga bw'omala okukola decision butya bw'ogenda okutambuza obulamu nga oli eyo ku ekyo kyewakoze kyewasazeewo. Yes, nti ate still abantu still era abatulaba mu mirimu gino ebiseera ebisinga abantu ekibalemeseza okubaako bye bafuna oba okubeera bulungi mu mirimu kwe kuba nti omuntu abaako n'omulimu gw'akola naye naggalawo enzigi ez'abantu abalala. Nti bwe liba ddaala bw'omala okulinnya ng'otuuse waggulu, abantu abamu bw'amala okulinnya n'atuuka waggulu ate ng'eddaala lyalijjawo kwe yalinyira. Ekitegeera nti abantu otuuka ekiseera nga gw'oli waggulu wagendedde ku ddaala naye eddaala n'okola ki n'olijjayo. Kakati sometimes ogenda ofuna obuzibu eri waggulu gy'oli naye nga abandikuyambye bandise ku ddaala. So kati ebyo by'ebintu ebimu bye tulina okubanga bye tulina okweyisaamu ku mirimu. Kati era sitiro omuntu atulaba kati omuntu ayinza ogamba gwe wali mwamukisa nze omu ku bantu abatakkiriza mu mukisa. There is no luck. Luck is created. Kubanga abantu betulowooza nti bali successful nti baamukisa nti for them they are lucky. Beba abantu nga actually bayina sacrifice gye baakola. Kubanga jjukira nti tuyina kye bayita the price of success. The price of success. Kitegeeza oyina okuwaayo ekintu ekimu. Oyina ekintu ky'olina okuwaayo. So that you gain something again. Actually nze ntera ogamba abantu nti sometimes you have to let any good thing to go such that you can get the better or the best. Nti olina okuleka ekintu ky'olowooza nti kirungi kigende ofune ekintu ekisufu. Kati kugamba tuyina kwetegeka nnyo okubaako we tutuuka tuleme kukkiriza mu mukisa. Kubanga look at an incidence kati obudde buno oli mu kusoma ne waliwo abaava mu kusoma ogenda soma mpaka ku university bw'omaliriza ofune omulimu bagambe nti waliwo you was just lucky. Olaba nga kiba si kituufu. So the only way you can be lucky is to prepare for that luck. Thank you very much. Ndowooza tukategeddaako batunnyonnyodde engeri gye tulina okubeera successful, engeri gy'oko prioritizing gundi zaffe, ofunye omulimu batya bw'olina okwenconsideringa, engeri ey'okwetambuza mu bulamu, kozeko ne choices. Waliwo ekirala kye njagala okulaga lwaki abantu abasinga
tebabadde successful, tebagumidde ku mirimu we bakola ki gwe bafunye. Kakati nina kakaavu ke njagala okubira abantu wano, simanyi baba naakalaba naye akantu kano kali bwe kati nonzikiriza nkakubire wano, simanyi oba kalabika. Okalaba bulungi? Kati tuyina kakaavu kano bakayita the curve of success. Nti the curve of success tuyina gikulaga bwetyo. Kakati tuyina akako kano. Then eno tugiyita turning point. Eno tugiyita turning point. Eno tugiyita success. This is success. Then this is what is expected. What is expected. Then this is what is happening. Kakati omuntu bw'afuna omulimu ku point eno, bw'afuna omulimu wano oba n'atandika business. Kati omuntu bw'afuna omulimu oba n'atandika business, ye aba alowooza nti kaavu eno mindset expectations, ye aba alowooza nti buli kimu kigenda kutambula bwe kityo. N'abafumbo by the way, n'abafumbo njagala batulabe nti omuntu bw'afumbirwa ye aba alowooza kaavu buli kimu kigenda kutambula. Kati bino biri mu kutambula bulungi, nga bwe wakibala kiri mu kutambula. Ofunye omulimu, ogenda kugula, oyagala ngenda kugula mataka, ngenda kula ki. Kati eno kaavu eno eri mu kwambuka nga bwe wakibala. But practically kino tekiriiyo, tekisoboka. Kati abantu abasinga, kati what happens, olaba kaavu eno nti kati eno kaavu ye eri mu kubendinga bwe, wasuubira kaavu kubeera straight bweti, naye ate ye eri mu kola. This is what is happening. Kati here bw'oba watandika business oli mu kukola loss, bw'oba wasalawo kubeera musomesa, abaana obasomesa tebayita, challenges. Kati this is the valley. Yes. This is the valley. Kakati eno valley eno nga bw'ogiraba, kaavu eri bweti. Kakati eno valley abantu abasinga bastavingira wano bizibu, nagamba this is what not I expected. Actually nadduka bw'oba bufumbo ne banoba. Oba kitegeera. Naye nga waliwo kye tuyita turning point. Ebintu byonna we bikyukira. Otegeera? Kati turning point eno bw'ogituukamu, bw'ogiyisa, kiringa bwe nyinza okuwa, olaba kino ekisenge, bwe nkwata kyoka bwe nti n'engikuba tesobola kuyitamu. So there is a barrier. Kati abantu abasinga to penetrate this barrier kigaana, bw'atuuka wano ebizibu ne biyitirira n'avaamu. And in most cases abantu bona, those people who give up babeera batuuse ku point eno, nti eno yonna yonna nga zaayita mu bizibu, kati bw'atuuka ku point eno n'alemererwa. Wali okyabyeko enku. So what happens, bw'obanga ova kukyaba enku ku mutwe obanga weetise ekidomola ky'amazzi, nti bw'obanga onooteera okutuuka w'okitwala, ebiseera ebisinga kizito kikumenya nnyo n'owulira ng'oyagala nakisulamuko. Kakati oba otuuse ku point eno. So when you penetrate, kati cover ate you enjoy your success. Oba kitegeera nti kakati abantu abatulaba kava eno lwaki njikubye, nti buli bizinensi yonna gy'oba otandise, nti at the beginning there is struggle. Oba kitegeera nti abantu abasinga bagamba gundi bandoga, bakola ki mu bufumbo ne bavaamu bandoga, bizinensi ne bazisuulawo ne zigwa, professionals ne badduka, kati babeera bakyali mu vale eyo. Kati in most cases when they penetrate, ne bapenetratinga wano, ate batandika okulaba good benefits. Yes, nkitegeera. Kati eyo kaavu njagala abatulaba babe nga bajje, ndowooza okitegedde.
abatuwuliriza ndowooza abatulaba mukitegedde ekyo tewali kintu kisobola kujja nga it is just perfect. Omusomesa waffe atugambye naye alina byayiseemu, alina byalabye ebibadde ebizibu, ekitegeeza naawe ali eyo gumiikiriza. Waliwo akaseera kogenda otuuka ngaebintu obinyumirwa ng'olaba ate biri bulungi n'okusinga we wali otexpectinga. Omulabe waffe abadde atulaba amanya nze Muwanguzi Gordon. Eno programu yaffe babadde bagiyita Teacher of the Week. Tubadde ne omusomesa waffe Mr. Mwesigye Benson atubuulidde ku ngeri batya bwafuuse successful, biki byalabye nti ddala success is all about, naawe kyennandyagadde nti otegedde era okiyize. Thank you very much. Tune in and watch the next show.